come on. Sheebah Kalungi, Samari. How are you doing? Olyote madamu. Jebale ko. Nga nakuwagire banga. Nga wanjagale banga. No sange Sydney. No wekubye bifaananyi nange no bitimba ku Instagram. Ate mpulira okola interview. Ogamba ichuli yani. Oyagala kumanya ichuli yani. Oyagala kumanyira ddala ichuli ddala yani. Ichuli weka wempo mu mukazo. Akoze ngaawo n'aginsamba. Amanyola abakyala abajjawo n'abaana baabwe okulonda kase. Abakyala baabwe abakozi bambi nga beetaaga ekyokulya eky'abaana baabwe. Oluusi abaana baabwe nga babaddukako ewaka baseguka bali eyo simanyi bazina kaliyoki ng'olina okuimprovisinga oyo eichuli. Madam, okumanya nfuna ki gw'okumanya? Abantu bonna abakumanyi bafunye ki? Sibaolix mbalaba babeerawo nga batangadde enjala ebaluma sinti obawa ddata. Kati okumanya omuntu afuna ki? Sikozesa olikipads. Seetaaga kolabo nti ogenda kumpa kolabo. Nedda, siri producer nti onoonya wogenda kuvoisingira. Siri muwandiisi wa nnyimba. Oyagala kummanyaako ki? Najjo mmanye n'onsibira ku gate. Ate ogamba tommanyi. How can you kusibira muntu ku gate gw'otamanyi? Tosobola kuba omuntu oba tomumanyi n'akonkona ku gate omuggulira n'omumanya n'omugamba toyinge nezi tewandaba tewamanya kigamba. Kati ate ogamba tomumanyi. Bw'oba tomumanyi wagaana otya nnyingire? Weesubya n'omukisa naveeri nga nnyigaganye ne gujeefu nga gunyiiziza ne ngugamba kati tewagobye Sheebah kangende wa Sheebah gwe mbampagira nga nguyinako ennugu gujeefu. Ala ninambuuza muganda onvuddemu nze nawe ffe tuli omukwano nga guganda gwo guno guntami kangende mpagire Sheebah. Jjukira kabako kyali wange nnyo. Kabako ne mubuuza nangamba ku muzuuli ku mansioni mansioni multi-million mansioni. Omanyi muyina ebintu bye mwewadde Uganda wano. Abantu ne bagamba Isma oyogerera ennyumba eyeeru. Bannange olw'okubanga empuuta embuze tojja kumpa mukene muyite engege. I can't. Era asigala mukene nze ndi muzimbi nsobola otegeera ennyumba etudde ku desimo mmeka. Kati gwe n'owogiyita multi-million mansion, I don't care. Giyite. It may look so for you. Nzija ku geti yonkuwagire. Time gye weetaaga obuwagizi n'onsibira ku geti. Saakola nsobi yonna. Nasalamu busazi nti paka ku geti ya Spice. Spice takutte yogati tampadde. Okuva olwo n'ensala. N'esisito mmanyi. It's good. Spice ammanyi. Juliana ammanyi. Rema ammanyi. Nabatanza ammanyi. Farida Nakaziwa ammanyi. Manager we yennyini ammanyi. Mariam. N'abakubeera around. Eventually ojja kummanya. Ize wendi. Ichuli is always there. Nkugamba ekigamba emyaka 8 nga ali ku top ti kati ali ku bliss point ali ku diminishing returns kati sifayo batakitegedde naye ni kimukola bubi. Kati Mr. Kasuku akubuuza oba omumanyi ompe eki? Sipiika w'eggwanga mmanyi, president. So mu eventually kyengeza kutegeeza nti oba weekozeeko this service obutamanya. Emmotoka weefa bagitwala ku service. Kati otagitwala oba ogikozeeko this service. Kati gwe obutamanya wokozeko this service. First of all, and the music consumer.
one ekyokubiri tomanyi oba ndi fani wo oyagala kwegobako fani. This how you treat your fans. Kati in all ways tosobola ichuli alinga octopus ine mikono mingi jikukwatire eno ne jikukwatire eri. We wali ofulumya budget ya pateyo nga mwansasula okugipromote nga wali osasulani ne management. In any case nze sifayo kubatamanyi bamala ne bamanya impola you will know me. Siri mad. Kubanga nze okunjogala omuntu okumanya nino okufunamu. Ntolaga Miss Kigundu, Yasini, Ajumaru, Yuke Moro, Jostede, Kamiliyoni, Bebekuru. Kwegamba nze nja kumanya buli akulya rawundi mpaka wonooyiga ichuli. Ojja kugenda omaliriza nga bonna abakulya rawundi bamanyi ichuli. Eventually bakubuulire ku ichuli. Omuwandiisi wo w'ennyimba King Saa